Nkwaniriza nnyo mu kaseera kano we tukutuusizaako embeera y'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Enkuba bikokyo eyatonnye mu Masaka yawezezza milimitaazi 7.5 n'obutundutundu 7, Tororo milimitaazi 41 n'obutundutundu 6, so nga ate mu Masindi zaweze milimitaazi 24 n'obutundu 9. Bwe tutunulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga nga omukuubo gw'enkuba gwongedde okusaasaanira amasekkati ga ssemazinga wa Africa. Omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeseewo enkuba okweyongera okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Enkya ku makya tusuubira mu nnyanja Nalubaale okwo kw'ossa ne ku lubalama lw'ennyanja okubeerayo enkuba, so nga ate ebitundu by'eggwanga ebisigaddeyo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde oba obw'ekinnyikaggobe. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulo tusuubirayo enkuba okutonnya mu nnyanja Nalubaale, mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe ne mu kitundu ekyo eky'eggulu. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira akasana okwakira ddala. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu kitundu ekyo eky'e Kotido. Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 26, so nga ate eyo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 22. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Nairobi tusuubirayo omusana okwaka, so nga ate mu Paris tusuubira enkuba okutonnya nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 16. Gwe munnange omulimi, mu kiseera kino ng'enkuba etonnya, kirungi nnyo okozesa omukisa guno okugenda mu maaso n'okusiga, kubanga enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonnya. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde nga tukolaganira wamu ne Star TV emunyenye y'eggwanga. Nze Lubega Michael.